Ali ku Mabirizi Herbal Products nkubuuzaako ogamba ki mukwano, nsooka kwebaza okusubscribinga kisaako n'okusharinga. Nze Ssenga Mabirizi, Ssenga w'abasereebu. Omanyi kati ekintu twakituusizza, twagala ne bannaffe baneeno ate nabo basobole okubeera nga bafuna services, balekerawo okuva mu nsobi nga balaba. Oli ayinza okwebuuza kaki kano Ssenga kaakutte. Nze nabagamba buli kyenzuula mbagamba, ate ngenda okireeta ku katale nga mmaze okigezesa. Ati nafunye abasajja bange bemmanyi nti ono ye yalebera n'agwa n'abivaako akaaba bukaabi ne mugamba kwata. N'agenda n'anywako n'agamba Ssenga kannyongere. So akantu kano eno kalungi nnyo ku baami abatamala mu buliri. Kuba ddakiika 2, eddakiika 1 omalira mu bisambi, kano akantu kagenda kuyamba. Kalungi nnyo, kakolera mu ssaawa mbale oba otandise osamba ki? Oba otandise ogyewulira nti oyagala kuyingira ki? Oba oyagala kuyingira mu maaki. Mukitegeera bamikwano, kano akantu bakayita ka kisumuluzo extra. Kano kasumululirawo kisumuluzo extra. Kalungi nnyo, ojja kasanga ne Ssenga Mabirizi. Ssenga Mabirizi, Ssenga w'abasereebu, nannyini birungo, ekimu ky'oyagala nze akiina. So oli waddembe okukola ki? Okunnoonya. Singa oba olina obuzibu obwo, oba tolina buzibu, ojja ne tunyumyamu. Byansi byakuleka. Naye nga kano akantu mukeewulire, abaami abakozesa ku masturbation, kuzibukula nseke, misuwa gyammwe, buli kimu tukikolako. Kano akantu kakuyambako okubeera nga teweeraliikirira. Omanyi abantu mugenda mu sex ne mukuwa pressure. Nogaba naye oba nnaakolayo ki? Tugeze ogenda kusinkana mukazi kati nga nze Ssenga. Weeraliikirira, weeranzira ku YouTube n'ennyumya, bannange omusajja atamalaako, ngenda mukuba empi biki, ate nze nkuba empi. N'enkuba, n'oddayo. Simanyi wakola mu masturbation yo biki, ate teweefaako. Lwaki oba ondeetera ebirwadde? So mukwano, jangu weefunire kano kasumuluzo extra kagenda kuyamba kubanga kadagala. Kalungi, kakola bulungi eri mmwe abaami, kongeza ku appetite, kakuwa amaanyi okusobola okubeera ng'ate ozannya bulungi akazannyo kaneero ne munno n'asiima. Bino abakyala bava mu sex n'agamba ekiina ne kikikola nze nkukooye, toddangamu okummanyira biki. Asigala akwebaza bwebaza, akunoonya. N'agamba bebi oli bw'ajyabuze tuwankulira birungi. Just mukozesa kaneeno kantu. So mwe abalina abakazi bammwe nga babakyawa kozi tomalaako bulungi, kano akantu kagenda kuyamba. Ssenga Mabirizi, Ssenga nannyini birungo. Namba y'essimu yange eri 0704737114. Kano akantu akaagala nnoonyaako. Nabagamba tukola ku bintu bingi nnyo eby'enjawulo eri abakyala n'abaami. Endwadde zonna z'omanyi nti nno zino tuzijjanjabisa hamwe. Ekirwadde kyonna ekikuluma jangu okimbuulire, ojja kubeera ng'ate nfunira eddagala oterere bulungi ddala. Mweyongere okusubscribinga, weyongere okusharinga. Bambi tokotogera munno, waliwo abatabimanyi eyo. Ne oba wandabye bulabi nga etalina ssimu ya WhatsApp oba egenda ku YouTube, mugambe nti waliwo omuntu akola bw'ati ne bw'ati ajja kuyamba. Bambi abantu bali bangi bakaaba, tebalina buyambi. So mubeere nga musharingirako bannammwe nti Ssenga Mabirizi yaleese kasumuluzo extra. Kano kakolerawo, tosobola kukaaba okozesa akantu kaneeno. Baagala nnyo, mubeere bulungi.